Executive Media. Focus, innovate, succeed. Nalo nga abantu mugamba balowozesa kirala mukwano. Nene the life that kuba state agent kwotava kati. Sina buzibu kambe state agent. Shami mwalaba obulamu buno buli omu alina script ye Katonda gye yamuwa obulamu. Buli walivinga obulamu ngoyagala ku impressing abalala gogena bera miserable. Shami musigenda kubeera nga mbona abona obweddaze Shami nakugamba emyaka ene mabega tewadi bate chali wange. Ate waninjagaza ki nga mpunya n'enkwawo. Okitegera. Kati kwegaba just be there. As when nezula netegera nti amaanyi gange gali mu linnya lyange na mikono gyange, I'm not lame. And I decided to use that opportunity. Katonda akuvira yoru Shami agamba pa oshegera sente tewa chances. Sente tewa chance bbiri. Sente ekolima. Sente ekolima Shami bw'ogifuna n'ogijajamya. Tedda. Sente tewa second chance. So bw'ogifuna zembulirayo omugaga gw'omanyi yali abaddeko ne sente n'ayavuwala naddamu n'azifuna. Era oba na survival money emitwalo 2-3. Okitegera. Shami mulina abaana bana. Sagala babeerawo babonaabone. Ng'entandika okulundisa. Gendako ewasengawo munyweyo obuugi. Sibagendako ewagono. Nazaala abaana bange nettika omusalaba gwange paka Gologoosa. Nasabiriza mu ntandikwa n'enkoowa. Nentuka lentula wasite nga abane nga wenzija mu kifo nga batuuka n'ebuuyazze. Naida. Emimwaji bagitandise otambula awe ow'ekyebiri okitegeera ate nga tebalimbye because era ogenda saba Shamimu. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubedah. Kando night ogimanyi. Bagita kando night gwokutte gwobba. Bawa wa sugar teyamweganye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nkisi wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology.
Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. This must be ECOP on set. The lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events video and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Yo, this is A-Pass and I'm on Real Time with Mimi on Executive Media. Done it. A-Pass, I'm out. Ngati wanga ntiwandesa ku PE. Bachachi nawe bayika bayina gundi. Bayina concert yawo. Bebalese Gemini kyegifana bwe giti. Sima be bagenda oliya. Oba waliwo embaga wano. Tamanga bagenda tulyako emmere. Bamala ne bayimba ne bamala ne balya n'emmere. Bambi bayita bantu. Bayina concert. Ennyimba ziri eza chachi zoyagala zobeera n'okaaba. Ezo bane tugende tukaabe. Ziri eza mwoyo. Ate njagala mwoyo anzikako mwoyo abadde aludde okunzikako. Oba kati ennaku zino obeera mu kuzunga. Naye naliko wali ewatwina bambi mwoyo yankola bulungi. Nakulaba bambi. Nenkaaba ebizibu byange byonna ne mbirekera Katonda. Osooka bireka ku Serena. Ate ya Serena banaye ate yo yankwatako jjo kuba tawo nayinamu ku bizibu. Naye gwe twabatunuulira ne tugamba naye bannaani. Igwe Shalom Nambwayo Namukasa bayali ani omulala awo twali ali ne kasiku bwetu nesooka tubeetegereza bwetu nga temukyatunula nga tulina divine encounter nga muzibiridde amaziga gabayitamu neze by the worship omuntu waba worshiping ebizibu byange byonna wembiteera awo tugamba bannange Katonda amampulira ali kumpi mampulira awulira ebizibu byange tewali buyaaye just temulina mwoyo omwoyo takukangako tajjanga empewo nowulyanga ekufuuwa tosobako nowulyanga wenna oyinganga ayina balita batya olutiko yes terunajja tolina bizibu ati ife abanyikidde mu basingo maathe ebizibu 24/7 obadde ebizibu abantu bakoye ebigambo by'abasingo maathe ati babikowa ati sibabyogera kati fe ababyogera tukyabyogera abaana abato nga bafa nnyo nange baana nga bafa nnyo eno wiiki abalala aba waliwo okusatu mbadde manyi oli mukwano gwange yafudde oyo mukwano gwammwe yafudde ki bagambye abadde yakazimba ennyumba ey'amaanyi mansion abadde akola mulimu ki abadde nanyini wa 3 Honeys restaurant eyawali emunyonyi of course alina businesses endala but esinga okumanyika and she's a very hard working she was a very hard working girl abadde n'abaana nga mufumbo yeah she just got married ali yakakola omukolo kati yafa ki yafa pneumonia abadde ndalabye waliwo eyapostinze n'agamba she has been in the hospital nga tebamuvisitinga temwepostingisa enkwezi bali naye kati kulaki abantu babeera baleeta empisa ezo munnange namulabye do you know that the people who don't communicate nga matwali mu ddwaliro kubanga oba omanyi nti omuntu wagenda kukomawo kuba kale the way the husband explained to us ye yali amanyi mukyala wagenda kukomawo just yafunamu akasujja namutwala mu ddwaliro nga lowooza agenda kudda but things change omanyi bwobeera mu ddwaliro ottuka oba tebakimanyi nakyo ne kijja and then things happen so you can't blame people for not coming oshegeera yeah so anti bagambye mbw abadde ne bafeke friend bangi naye bonna ne bamupostinga postinze awo bakwana babadde tebakyagadde kati kankubulye toyinza bakwana babaddala be batya tebakyagadde ba true friend naye munange olaba ensi eno Shamimu tolina goyinza kugaana kupostinga whether with good intentions or bad intentions you can't Katonda alaba mutima kuba naye kenyini atugamba nti oli wa good intentions osobola kuba nga nawe oli wa bad intentions nga naye tetumanyi nalabye bambi nga bakanaidotposofei wanabadde mulamu nga temumwagala biki naye okufiirwa ng'abantu banyolwa ne bannaabwe nze ndaba tekwandibaddeko kugamba nti temupostinga bamuziika nkya ku Sande leero bamusabidde
Masaka Road after Luka yabaita over Takayabwe. Abadde mugaggawo. Satabadde mugagga naye abadde mukwano gwange. Not so close. Naye bambi abadde ampagira obanga ninayo nga shows bamufa bakola mu mabaala. Abadde atambula ne bbaawe. She was a very beautiful girl. Namulabye bambi. Naye nga nange croissant yengendayo and she has very good customer care. Ate ndabyeko abaga nti omwana wali South Africa. Yazze. Annange kati ate ono n'afa nga azaala. Oyo bambi mbadde simumanyi naye bambi it's so bad. It's so bad. Naye manyala kuzina abantu bafa nnyo nga bazaala omanyi kale okufa Katonda yakiteekawo. And this is where I want men or people to respect mothers. Naddala kati nga mmwe abasikumya abaana. Kati okulaba okuzaala okwo okulaba kufa na kuwona. Oluyingira lebawudo oba owaddeyo obulamu bwo. Kubanga you give your life to give life. Okitegeera. Kyokola bagamba nti omuzadde Katonda w'oku nsi. Kati osaasiramu ali olubuto ng'alaba munne abadde agenzeeyo. Naye tolabika omusaayi gwa Yesu bajja sumuluka bulungi. Complications happen. Naye olaba Shamim otuuka okuzaala nze ndaba olaba nti bagamba nti essaala entuufu ziba mu ddwaliro. Naye awo mu kuzaala olaba Katonda oyinza n'omulabako bw'oti. Omwana akuluma naalongo. Omwana akuluma n'otuuka omusindika naye Katonda omulabyeko nga n'eggulu alibikudde nze nkubuulira. Ekisa kikwata. N'olwo omukazi gwe nalaba nga yawuddemu ekiswayiri yakwata kino bino bye bagamba kaba musibe ng'agenda aleme kukutula nviiri. Yakwata eno n'akwata n'eno n'akola ati. Nze nasumulako braids nenzimala ku mutwe. Ng'ozisumulula otya? Bwe nti kamu nga nnumya amannyo bwe nti nenzisumulula paka wansi ku ttaka. Bagenda okujjanga ku mutwe tekuliiko yadde braid. Nga mwana nsimba nga buli wansimba mbako kyennoonya kyenkwata. Era nze gynecologist eyanzaalisanga yampanga buno mu student bu midwife nga babusibye ebifaliso nanga kwata buli kimu kyoyagala lumaawo. Banaye. Anti tusindika ffe. Omwana agenda n'akuluma n'owulira nga tolina nangeri yagabamu omuntu nti kino kyekintu nseeko. Bonna. Ate nga nafunako ne stillborn. Ne mugamba nze tonsala nga tompa mwana. Yaluma nze yali anzise. Nembeerako ku oxygen for 11 hours. Abakazi tuli bazira, let me tell you. N'abasajja awe bandiweeredde abakazi ekitiibwa Naalongo. Wadi disrespect nze byonna naye ono omukazi akuzaalidde n'ogaa nti bannange yampeerayo obulamu. Olaba nti abasajja bagaba bayita mu bingi. Muyita mu bingi bambi baffe tetuganye munoonye ssente tubeewo mulabirire abaana naye tonnayiwa ku musaayi. Naalongo omwana aluma nze Shamima omwana yannumako awo ne nsooka ne mpita mama wange ne mugaa ajjamu akaleega. Lwaki? Naye nambuuza nti nzija mukaaki ne mugaa siri mwana wo ne mugaa nyamba ojjemu akaleega. Nga nti akaleega okaagaza ki? Nga njagala kawunyako. Naye kateeka bwe nti ku nnyindo ne mukwata ku bbeere nti era yavaawo ama ne mama wange mweru. Yavaawo nga kyemukoze ng'alina ebipaapi buli wamu. Bambi. Naye nga wali yeegumya nga mulaba yeegumya bw'ati. Ne mugaa kinsimbye kwata wano. N'akwatawo. Ne mugaa kati kwata ku gulupu. Zati nazaalako omwana nga ndi ku sayidi bwe nti. N'afuluma? Ne mutwe ne kufuluma. Ne mbagaa wano sivaawo ema simusindika. Mundeke. Ngati walukyuka luti nga masapula enkwata ng'ate eno mpulira sisa nga omusajja yamunzaalisa ku side. Kati we yali afulumiza shoulder ne bakyusa omulundi gumu we batire bamusikayo. Kuzaala si kwange. Abaana baluma nze by the way I respect mothers. Kyova olaba nze omuntu wangamba nti era wano wendi Shamimu omwana wange omutuwala ku interview ku ssomero. Kyensooka okugamba takubwa tasongebwamu wobulira akulemye sayininga. Tuve wano. Customer takyakubwa. Customer wamuwaddeyo. Customer ati ze bakubako customer paka kufa. Nga gomune yalumwa ku musota. Kati mukwano. Customer muleke. Customer owulira nga alina emputtu customer akulemeredde. Nziriza customer. Era nze bakasitoma nve wakangamba ko abalala abamwetaaga. Era oludda nga nkubuuza did they beat you? No mami. Did they bully you? Era ne customer naye agenda kusomera nga mugayi somero erikulema ogenda kutuula wano yoze ebintu. Obere street kid. Era namo mba intimidate nga bagenda kusomera nga balina empisa ennungi. Sirwa kubandi bamanyi mami yagambye batukuba. Ate munnanga ataka kajanja sikayina z'abaana mbeekubira nze nannyini waabo. Naye mmanyi wenkuba. Omanyi olina okukuba kati nagambye abasomesa bagenda ne bavaako nakuba omwana abandi oluyi. N'omukuba oluyi yaddamu n'ewuuma. Okitegeera n'okwata omwana wamu n'omukuba solido kebo ya radio muzijjayo ewammwe. Oluusi bba bw'aba yamukubye oluyi n'asooka n'ajja n'aluwandagaza olwo ku makya. Naye ejjako obusungu. Okitegedde kati kasitoma tebakyamukwatako. Nalongo olaba mu mbeera eno leero ku makya mbadde ndowooza nti oba ne minisitule tekoze kimala ndaba bamama bafiira mu ssanya beeyongedde okufa weekuli fayini.
naye ndaba kati ne bamaama bafa wabafudde guno omwaka gwokka musanya bayitirivu naye nze ndowooza sometimes there's negligence. Sometimes kale okufako weekuliko naye waliwo abantu boolaba nti yamaze ozzaala nableedinga mpolampola omusaayi ne gumugwamu n'afa nga yabadde ableedinga mwabaddewa lwaki temwakebeza nti alina hemorrhage oba twalowoozeza nti alina omusaayi oguli liquid. I feel like omukyala wamala ozzaala kozi obeera vulnerable omanyi w'ozaala wamala ozzaala amaanyi gakugwamu abamu ku ffe tufuna ekitengo nze nfuna ekitengo nga maze osindika ne bambika n'emikeeka nkankanira ddala ne bantekayo ne recto nze nfuna ekitengo kati n'omulala gwe mmanyi afuna ekyo ekitengo ky'okuzaala kati imagine mu kitengo awo wenneesika waliwo n'abalwala omusujja temperature n'erinnya waliwo abantu ababeera ne pressure okitegera I feel like omukyala ono mu ddwaliro ndoza babeera bazaalisa abakazi bangi kati ne batafuna attention. I feel like singa wabeerawo omusawo nga ye alabiriza ono omukyala amaze ozzaala ng'ali ku oyo gwakola ki gwafaako. I feel like bino ebizibu byonna byonna twanaye tubitegeera oluusi babeera bamuleka ti baliwo be basala ne balekamu akambe. Simanya kotoni bamwerabiddeyo simanya ate okitegeera like ebyo ebintu wabeerako keyateeka bubi kati bagenda kumuddamu ogwokubiri balesibanya wano wayabise ate simanya bikikugamba because by the way women go through a lot of things. Waliwo bano bebafa abazaalisa obulungi ne bakulekayo bintu kino omwana owokubiri placenta eyo newasigalayo kati waliwo kugambidde nti nafuna stillborn nebirako oxygen wasigalayo just kapati we kati aka placenta kuba placenta yali yeyawudde ku mwana kati ri bwe kati nakanukirawo nali bwe nti era bayanguwa mangu because ko kaba kanonye kalaga either ku mutima oba waawo kitegeera. So I feel like there has to be a lot of attention ku bakazi ababeera bazadde naye nabo n'abasawo baffe bagamba nabo tebali basanyufu mbu tebasasula kati tusaba gavumenti esasula obuyambi obutono simanyi naye bambi abakyala mwandi bafuddeko nnyo ate n'ekirala omukyala wafa n'aleka akaana mu health centers omukazi wamala ozzaala yandibadde kirungi ne bamusiibula ku lunaku olwo lwennyini kuba abamu babasiibula nga baagala space naye n'agenda bafuna complications. Kimanyi ku bazaala obulungi abazaala ozaala ekiro ku makya oba ogenzi kati oyinza okugenda ate ng'olusi wafunyemu ka complication n'alyoka abaana abakazi abasinga kati waliwo bamaama bangi abafudde nga bavaamu omusaayi omungi naye nga bamaze ekyomusaayi it's a very big problem. Ekyomusaayi bandibadde bakikebera ne bategeera ddala buzibu ki abaana abato be bagenda okulya bufe eno yonna amasomero nga balina ssente olirabye wangi baguze wano emmere yago mu kitundu buli mwana neegwe naye bo bakola kinga balina taaga sikitegeera naye n'abasomesa obalaba nti balaka waliyo competition naye nona mubeera bize wano wabeera bize abaana babeerawo bangi Naalongo kulikayo eyo ezanziba navaayo bannaaye navaayo naye maama sente zange zennyini zaali zinneemaliriza abantu tebakyagala watuswaza kate bonna neeyangulira tiketi tebakugulira naye bantu bo otegedde bantu bo bakwagala bakugoberera naye oba kufiira mu kaato ensi twandigigambye eki nali sisobola kufa. This is why I'm telling you every day ogiraba twagikwata intentionally kubanga twali twagala tukozese kali nothing beats a jet to holiday kasawundo kategedde kati video wetwagikola nebeera organic ate nekirabikira ddala nti ngudde kyoba ffe twali tuseka mu video n'omusajja twamugamba ayogere oluzungu olufu oba yagamba wake up yagamba ati don't sleep wake up naye kati awo tebala ate kati video sigala isagala bagirabe era sanjitadde awo twali tufudde Naalongo okategedde neze yagiteekayo naye mwe kababulire life is for having fun, don't take everything it's serious. Ekyali eyo kakati ekyasinga okunsesa. Let me actually talk about this. But nali ngenda ku airport nali ne mukwano gwange omutegedde gwesanga manager wange ne muteekako happy birthday wife toyagala kumanya bangambirawo ndi musiyazi babukuwa basaabira mama nyabo ku video kuliko happy birthday wife wotero muteekako okitegedde bulungi ensi yonna yangamba ndi musiyazi which is okay kuba kati bakolere ki talike kuyimirira nedda buli ayagala kati oyo trip kakuli ekigambo ekyalikaawo eno wengwa mu lyato eno webangamba ndi musiyazi naye kati ku Snapchat kyali kitya Snap babimanyiira katemba abeera eyo kati Snapchat tetutudde
kaya aba TikTok be balaba ebipya aba snap babimanyiira buli dakika wabeerayo video snap buli dakika wabeerawo breaking news nyoza ate ne bagamba mugenze mwekka babiri tekuli musajja balyoka ne batugamba kati tusiyaga but everyone is entitled to their own opinion ever ekyo onakitegeera ojalekerawo stressing abantu nalongo mwanyumirwa Zanzibar hoteli gye mwali musulamu yali esente mmeka ng'erabika yali ya bbeeyi mwaliko abaddugavu mwekka babiri bajja kutunyiigira twaliko abaddugavu babiri nno babiri ennaku 3 temwaspendingayo 10,3 nannange tuleke nalongo weyagadde omwaka guno neyagaleko Shamimu nabo weyagadde omwaka guno waliwo akava China n'ogenda abantu ne bagamba nalongo mukola mirimu ki nawe bandi baba bakugase ku state agent ndesere nkutidde omwana namulaba nga ataddeyo n'agamba naye bano abantu bakola mirimu ki omukazi ono akola mirimu ki gyena gyenkola nga ngipostinga bagamba mulimba tulimba kyemulaga abantu nkola ku style 15 ntunda galubindi ne bikini ntunda amataka kyekya baagala mataka mapya nkola akantu era nagagula mu sente zange byemutuulatula mugenda mu busimu bwammwe ofuna sente mmeka negobane ogula ettaka okimanyi ti ettaka tebaligula mukono gumu yes ettaka tusonda osasire nasonda nensasula paka we nalimalayo kati abaana bagaye byemukola bye bakola batunda n'abamataka naye sente mmwe muzijjawo kubanga wakalinnya n'ogende ekyalina agenda mu business class tebakyagala kati business class eruma abantu nedda baga ogenda kusubula bikini na galubindi olinnya business class ofunamu ki bale 13 hours mutaba yagala umulemu nandi n'ofunamu ki ate nefuna galubindi n'ozitunda n'ofunirako oguleko air ticket hoteli kwogenda osula otambuleko oli onywe ojja wano tune mu galubindi enkyofu n'essente zikulinyisira business class oddeyo anti kyovala sikola mulimu gumu singa mbadde nkola omulimu gumu wandibadde oga nti naalongo omulimu gwatunuulidde neze ninga bazungu nakugamba nkola kino nze buli mulimu ogukolebwa kasakwa tekuliko kutta muntu nakwetunda bintu ebi byesajja kukola kuyimirira ku street nakutta muntu but the rest nobanga ntugenda tusimula toilet bagenda tuwa sente nasimudde dda okitegeera so kati nze siriiko ebyo mbw ate simanya eya tiketi wagijjeewa I can wake up in the morning nenkolera omuntu akalango ne bampa sente zange nengenda ku sailo nenkola ne bampa sente zange omwezi gugenda okuggwako omwezi gugenda okuggwanga ninawo sente zange YouTube empaddeyo kati kugamba sente n'ogattagatta bikini zireese nengatta nendabirira abaana bange nange I live the life nawe nolenyako business class sijja kugivaako nalonga abantu mugamba balowoozesa kirala mukwano nenedda the life that kuba state agent kwotava kati sirina buzibu kambe state agent Shamimu olaba obulamu buno buli omu alina script ye Katonda gye yamuwa ey'obulamu buli walivinga obulamu ng'oyagala ku impressinga abalala gwogenda beera miserable Shamimu sigenda kubeera nga nabonaabona obweddaze Shamimu nakugamba emyaka ena emabega tewandibadde kyali wange ate wandinjagazza ki nga mpunya n'enkwawa okitegeera kati kwegamba just be there nze wenneezuula netegeera nti amaanyi gange gali mu linnya lyange na mikono gyange I'm not lame and I decided to use that opportunity Katonda akuviirayo olu Shamimu agamba pa oshegeera sente tewa chances sente tewa chance bbiri sente ekolima sente ekolima Shamimu bw'ogifuna n'ogijaajamya tedda sente tewa second chance nze mbulirayo omugagga g'omanyi yali abaddeko ne sente n'ayavuwala naddamu n'azifuna era oba na survive money emitwalo 2-3 okitegeera nze Shamimu nina abaana bana nze saagala babeerawo babonaabone ntandika okulundisa gendako ewasengawo munyweyo obuugi sibagendako ewagona nazaala abaana bange nettika omusalaba gwange paka gologoosa nasabiriza mu ntandikwa n'enkoowa nentuka nentula wasite nga abane nga wenzija mu kifo nga batuuka neewuyazze dayida emimwa giba gitandise otambula awo ow'ekyebiryaze okitegeera ate nga tebalimbye because era ogenda saba Shamimu nenkyosaba oli nenkyayosaba oli olinda name of you have children si gwe asoosa ozzaala ate wali yabakutuma ate teri yabakutuma so you're stressing people yenna akuwakuwa nenjigane nga nti oyo omuntu gagenda osaba ekyebiri waaba mugagga kamusaba opportunity etandika okitegeera era wenayimuka nensaba opportunity etandika buli omu yagimpa kyova nze nga I value my friends sinayo emikwano mipya Shamimu bonna bamanyi bambi nkuze nabakababeere bagagga sinayo mugagga mupya muva bantu balowooza ebyo ebyekisa ate nze nkola n'emikwano gyange era wompa opportunity nga nkugamba bannayo nkolayo ne Shamimu
bannaye nkolayo ne Uzaifa gwe manja sapatu bannaye tugende maaso katukolera tiketi ogende China oyinza ku namba ya visa owa visa ne wa tiketi oyingira gwanze konka iseewo ntomaja sapatu mubaja sapatu abantu bakitegeere mwana gwe waziri ku kago otakotya sapatu obusapatu ku kago nete ziri wansi kago y'ennyonyi si wansi anti munaye kilo zatabuse nangomanya ekiri ku busuubuzi mukwano nze golaba wano mpulira ntya n'okutya okutambula nze nkubulira obusuubuzi kuba oyinza okukaaba osikondo k'omusaayi kazi ayinza okutunya bwati n'otamusanyusa naga miliyoni 6 nga tozirabanga nako n'omugamba mukwano yenze natta abeewammwe bonna so Shamimu ng'abantu babaveeko mukoleredde obulamu bwammwe ffenna twerabye bukulu lwaki omuntu oba omuteekako amaanyi Shamimu your destiny is not mine. Yes. Your fate is not mine. Oshitegeera. Katonda waba yatukola ng'ogenda kunsinga ssente. Newe nkulwanisa otya in the beginning, you're still going to be rich. Yes. Oshitegeera. Kati tojajinga nga muntu nti olwokuba they're doing something. Kamba buli Shamimu. Bw'osanga omuntu ng'alina w'atudde awuta kasupu k'enkoko. Muleke akanywe. Tomanyi lwaki awuta. Ayinza okuba yastarvinga for the past 3-4 years. Nga tamanyi nakumanya nti enkoko aligirya. Beyo bantu boga gwe tolya bijanja naga sibirya. Naye nga byamutuuka. Namukwano gwange n'owooba ofa talya kawunga. N'owooba ofa takalya. N'owoomuga nti kandagala baakasiise takalya. Akake konna yakalya. Yabonaabona obwedda. Yakalya kagwayo. Meizimirawo takyalina kyamwagaza. Bw'atyo wali muceere talya. Bw'atyo wali tooke talya. N'ogamba mbu alina akajanja. N'omukolimira ne bitamukwata nga Katonda agamuleke kake yakalya. Namukwano gwange talya binyeebwa. Ate bonna obamanyi tebalya binyeebwa. Ne wakijja nga kyandagala asimanya bakitaata luwombo takirya. Yakoowa. Baalya ebinyeebwa n'omukene ne bakoowa. So let people be. Nawe kennyini omuntu eyo ali eyo atuvuma. Nawe you're struggling. Olina nawe ekintu ky'oyitamu. Shamimu, everyone struggles. Naffe ffennyini ababalaga nti bitambula we are struggling. So obeera onokuga nti nze mmanjibwa ssente bwe ziti n'ogwa n'eddalu. Okitegeera. Some of us are trying to change our lives. Naye changing our lives we are dreaming big. Otunuulira akawumbi oba obuwumbi. Naye nga okyali wano ku miliyoni 20. Wooyita wali ate nga nkukakasa ogenda ku ki? Kati omuntu tamanya jjaniyo gy'oliko nti ŋŋenda wali ku kawumbi. Bano abali eno abakubanja ebibiri ebisatu ne balowoozazaako. Kati omaze okutuuka kawumbi. Tategedde ba banka yekutuusizaawo, tategedde ba manirenda, tategedde oba wazijjeewa. N'alyoka n'agamba nti oli state agent n'owulira ng'oyagala kufa. Togaa ne Katonda ampita state agent amanyi ne byempitamu. Okitegeera nze Shamimu mbaddeko n'abagagga ate abagagga bonna nze ndi mukwano gw'abagagga Shamimu. Nzira kugamba nayiga kimu ku wujja kanyama. Abagagga abo si wujja kanyama nga mugamba nti mpaayo. Mpujja ntegeera ki ky'okola. What do you do okuyita wano? So kubanga tolina sente zolina siziina. But I want to learn what did you do because you are not born rich. Yes. Okitegeera you are not born rich. Nze naliko ne papa message awo ewaabwe buwaate. Nze he's one of the best people bemanyi abalina amagezi abangamba ebintu ne ate era ndi manager we. Agamba kullo. Kati nze namuyigirako nangamba tewali kintu kisinga kutereka ssente. In fact yasinga n'okunjagaza okugula ettaka. Nangamba tewali kintu kisinga kutereka ssente na developinga ssente nga ttaka. Oligula miliyoni 2 n'olitereka omwaka nerikola miliyoni 5. Asatu gakoledde mu mwaka badde tusana zikwata tinazikoleredde. Omulundi gumu bw'oti. Okitegeera era nakera ku makya nemmira pini ne ngamba kangula ettaka oba linzita linzite nga ndisasula naye nga ndiguze. Kati eno oyinayo wagambye estate meka? Nina Ebusiika, Evumba Busiika, then ne Buwaate. Ebusiika. Ebusiika ninayo poloti 6. Nagula eka n'ensalamu poloti. Kati nasigazaawo poloti 6. Nizuna miliyoni 2 atano ku 10. Nalo buli poloti? Buli poloti miliyoni 2. Naye we nali ngulayo njagala nkukunnyonnyola ebigambo eyeeguze mukyalo walala tojja bikola kati eyo n'otuukangayo wali amayumba kati njagala babuuze bo abazimbayo bayitawa
Your vision kyokyengeeza kwa nti vision yo bogikaringa tolinda bantu kugamba nti atajja kukikola ati ali mu future yo. Okitegeera do what nkuba naye tosobola tukuba ndi Naalongo. Woba oli mu vision nkayisizaawo tokalwanisa. Lwaki okalwanisa? Naye bannange nkayisizaawo nkamazi lwaki okalwanisa? Nkyakugamba tova nnyo ku mulamwa ate tetukubye. Wajuliddeko? Naye emaleeto nnye. Ye ng'onyirira. Ojja kutegeera ekintu kino. Onyiridde leero maama wadde tukyali mu motivational speaking. Simanyi wagudde mu kizigo. Nakudde mu kizigo? Ne mbaleka mu kkala yaffe. Eno egenda okola nga antidote nga wayiseewo emyaka 7. Komanye tunda gye tugenda okuba nga tutuna kafe bakubamu bwe bantu bateekeko mu balala. Naye ng'ekizigo kiri obala kali koogambye kawumbi. Abaddugavu bonna babala. Ayagala ku musaayi omuddugavu. Nga tuseera. Negwe sobola consistency ya kizigo. Nze nago sirwa na mukwesiga. Balina kye beesiga emisana, balina kye beesiga ku makyakya. Buli type y'omusana balina ekizigo kyakyo. Ogw'okumakya kubasha. Ettaka ebyaddala. Nayingidde ate Mukama inshallah ajja kunsobozesa. Mama katogenda kubaba kuyitaani. Naalongo byapa. Naalongo lewisi. Ate ettaka lyange lya byapa tekulinda gajja yafata sayini. So tulina buwaati. Tulina buwaati ne busiika. So far tulina estate bid. Yenna wayagala we tumuwa. Naye babe buwaati oseerawo. Naye n'ettaka nalyo liri prime. Ettaka nalyo liri prime. Ate buwaati bwonnina oseerawo. 5 ku 100. Ngambe miliyoni. Miliyoni 15. Naye nawona 7 ku 100. Miliyoni 18, 17. Naalongo manyi miliyoni 17. Wazirabanga nnyingi naye nange ettaka lyange ddungi. Kati omwava alyagala akola ati. Ate kati tewali muntu mwavu. Nedda ng'asobola okukuwaayo 5. Nedda sente zaakuteesa tusayininga n'oleeta emiliyoni 6. Noleeta emiliyoni 7 tukuwa grace period ey'okusasula. Si byakuleeta wamu ate bano aba miliyoni 2. Nange yali alisuubula saagula mukono. Ate aba 2. N'ababiri nawo mbawa payment plan. Ezino naleeta. Okay. Kiri bwe kiti ogula 50% in the beginning. Okulaga nti oli customer ali genuine, ali serious. Then wamala ogula 50% ne tuwandiika endagaano. Wamalayo ssente ne tukuwa ekyapa. Okkirizibwa ogenda mu lands n'ogenda baregistra n'olaba oba ekyapa kyaffe kiri legit. Bw'omala n'oleeta surveyor n'opima ddala oba ettaka likola ki? Liwera. Then n'olyoka n'otuwa. Kati osobola omuyambako ne surveyor bw'aba talina. Tubalina. At your own cost. Ne Naalongo tugaggawaddeko nga tulaba. State agent. Naye ate nze mugagga agaba ku kuba kimanyi Naalongo ogenda kuvuga gundi. Jao Inshallah. Nze buli kirooto kyange nina kituukiriza. Tunaddemu okulabako ntogenda siba China obutavaayo. Biki by'osinga okwaga? Munaye njagala nnyo property. Njagala nnyo property. Emmotoka teziyindya because a car is not an asset. It's a liability. Wadde yeetaagisa. Kyetaago. Naye era bw'oba tokirina obeerawo. Naye wemba njagala ekintu ekikola ssente. Njagala nnyo property. Oba ate emmotoka y'ekintu ky'ogula oba wakakifumya bwoti nga kifudde value. Okitegedde. Oba wakavugamu kuva alina wali nti ate oyira aweddemu. Olufuluma bw'oti bondi eyo omutima ne gwekisana akanzire ngikyusa. Ebese miliyoni nga 10. Baba gisiza. Ng'ova gigula 4 ne bagaka tugigula 3. Naba tebakuyambye bayinza 25. Kati kwagamba emmotoka ndyagala era ninamu eza mikwano gyange bezenvugavugamu nange bwe ntyo ndasaana gigula n'engitunza era nzigula n'enzitunda nbya nengamba ye bannange naye kati wayingidde ettaka ne bikini njagala property so bikini ze zimu kuze wayambala mu black tewandaba nayambala neya pink I'm yet to reveal ya pink ojagitumye otidde omugambo gwaffe nali ku hosi walinya hosi yalama kiki kyotegeeza mukwano ekiro wabadde onzisoa onjolo nzenze ekiro kamera yabaddewo no ongize obumpi onangolooza sikufune n'ekikuddiza era nze kyosesayo post ekiro kamera yabaddewo comment nga Naalongo oseyo yalama oba kikyotegeeza tinagitta bwagituulako yalama oba nayo yagamba mutima nega but this is not giving ate munaye nanyumba kuba oluviri lwali luwaweruti oluki oluviiri ne bikini yange kati bikini wali yambadde zino bikini
Nali nyambadde song. Songo yani. Bali ebintu bino byakusikise ntegeera. Kasongo ke kana akafya ne waggulu. Okuza kutuuka otomanyi songo kye ki? Songo yani kalega. Buuzi busatu nnyabo. Eyo buuzi obusatu. Empale. Si empale, bikini. Wayambala bikini yo buuzi busatu. Yes. Pink. And my breast was. I'm yet to reveal. Wagala lewe kuwa bikini ya black. Nina bango saza olubuto bambi. Nalusala. Oba ali olusibye. Nganzo sibye kiri ate mu bikini osiba olubuto. Naye wali okozze. Naye nali sinyumye. Oba wakwali wakave China. Nali nedda. Wanyuma. Mu black katozotunda buli muntu. Ekutonia muko. Anti kati abawala tebagala nnyo revealing bikinis. Tebagala kwambala 2 pieces. So we bring on tuleetako throw-ons eza netted. Nga olaba gye nali nyambadde oba oyagala neeta eraga ennyo nayo tugiina. Owadde abawala abanene confidence. Naye nga balina okuba confident kati kiki. Na waliwo be nalabye ne baga bano bamasabu baganda bannaalongo. Kati kyenjagala omumanya wotaba confident wotayambala kyoyagala okwambala ogendako gaddi. Do you know what it takes to cut omubiri? Naye mbangambye olina otandika osala ku mubiri. Nja kusala inshallah Mungu wanaabasazeewo zikyafoosinga bulamu. Tonde kinnajja mu mutwe. Nti ki bannange naalongo. Leka ensajja tulaba bulala. Ensajja tulaba bulala. Tusibe miliyoni. Tugende wali ku Jibs. Njikubire. Ye Katonda ampita ku Jibs kwambala mu gauni. Ngenda kuyita mukwano ne kati wetaaga customer. Lwaki tewegezaamu China n'ogigula n'ogindeetera kuba nja kufuna bakasitoma abo bamasavu. Njagala tukusibe gauni ng'onyumye n'olubuto lunaluna inshallah nzirayo ngenda gikwambalira. Tulunuune. Olubuto. Olabe baganda bwe bakima gauni. Kugamba omukyala agiteeka onuunya olubuto. The big has represented the big. Kakyako koyogedde. Omunene arepresentiza banene banne. Naye munene leero wazonjolonze ndowooza sho tugimale. Kakkana. Kati the big has represented the big kyekyawo. Omunene akiikiridde banene banne. Mulabire ku ono nti munammwe mulinayo ezammwe. Shami munno. Okyabye? Kali kenagamba akabasenga kakuluma kati wakaterese. Changing dress. Ofunene changing dress ekutuuka. Naye nga bambi banguleko Shamim banguleko. Mungule galubindi. Munguleko galubindi za mitwalo 5 ne 7 depending on the brand. Ate era bikini tulina okuteddala okutandika bitwaleeta. Wigize. Ozegulya n'ozeyambalira. Zengula abana ba wano. Quality yange gye njagala abana ba wano tebajja kugula. Anti oba oyagala funa enviri ennungi n'omuchina naye akufiirako ng'agigguza kati nze nyambadde si nnungi naye kati olaba ojuka enviri ze nayambadde Zanzibar enviri ziri slick bond straight double drawn omuchina ayinza okutta sente nyingi bajja kukumenya kati ne Kampala kyova laba otuuka ogula enviri e China omuchina ayinza okubuuza which country Uganda olina kumulimba nti Nigeria okugjayo enviri ennungi Olwambira Uganda agenda kugirayo eri gy'oyisamu ekisanizo n'ekukamu enviri nebanga ina cancer stage 4. Lwaki batujooga? Anti sente temulina bulungi mulamuza nnyo. Ogamba Nigeria. Omuleja ajja n'ebbando ya $1 n'asooka n'ajjayo enviri. Kyova abawala bawana abamu bagenda Nigeria they come back with very nice hair. Because bali abaana bamanyi olonda enviri. Bategeera okwambala abaana baziteekamu yes. Era mu China if you want anything nice gwerimba nti oli mu Nigeria bajja kugirayo ebirungi Nigeria obabuuzizaako olina abakulaba Nigeria ninayo abantu bange batera kwagala bakyala bampi bijjeeko ate babijjirako bijjeeko tumaliriza okukola tumaliriza ate gwe baddanga nga njogera wano osazeeko emiri naye tewanyumye kamerawo teyanyumye sabyagedde naalinganga bano bashaulini kansi naye nange yandabikidde bubi mulaba bwote bakusala envirizo bamusibyemukko oba oli mukungu baga yaddaaweza simanya 28 ng'ayagala bulamu bupya mbw'okyusa otandika bulamu bupya kubanga yasigazizaawo omukyala omukyala yajja ayagala kimeme baawe ate omuyisa omusigazi mukyala we gyali eka mukyala wa Shalomu yasalako enviiri Shalomu teyanoba nno olimba tanaddayo azirinda zikule kati asula wa yapangisa mu Airbnb
Emiti yali asinga okwagala. Abakazi wano wetulaga musajja asobola onnoba. N'agenda. Naye nga lwaki bo tebanoba? Abakazi abasajja banobeko tusse. Naye gwomanyi n'omusajja anoba n'owulira emirembe. Nange gwomanyi okuddeeka nga tolina mirimu gy'ogenda kukola. Naazira emmere n'ogirya. You want some juice nti no. Notekamuka ice cubes n'onywa. I'm capable. Bw'angambira nti enjala tekuluma. I lost my appetite. Daddy, it's okay. Ntuula wali eri n'enjirya. Ate abasajja oleyanga mbabeera bagala babeegayirire mba tebakitegeera. Mubambirya muneefula mufo kagikutte just for just. Enjala ebe muluma. Wagambira appetite efudde n'otula n'olya emmere. Olukiiko lw'ewammwe balukuba. Naye nze kati kankubulyeko Shamimu nno olaba nti abasajja babeera beekoze. Osoma abasajja bakyasinze okulya mu jjaamu. Tuyingirako mutukayo omusajja ngewunya chips nga toziraba. Bali ebifibyeko. Osanga abasajja mu jjaamu ng'ebifibyeko mumwa. Tebabituusa ka. Kanadduka n'esiimuula emimwa waati yenna. Tabakkiriza n'okujja mu mmotoka. Emimwa gyonna ne gikala n'agamba. KFC ebeewunya. N'agamba. Siri mu muuda. Abalwa abagamba mpaka. Oba sekyo make for meat. N'ekinyeebwa. Kumba alidde ebifibyeko. Akuse. Nze nina Haji mwe bw'abaleetedde omujanjalo mu kaveera. Haji oli talidde mu restaurant wo. Naye waka ndowooza alekayo ekijanjalo. Balekayo ebijanjalo na mukene. Tebateekangana. Balekayo ebijanjalo ne mukene. Ate ne babuuza ng'ayagala bbira bwe bamubirya. Mwino lyanga waali. Ajja n'akebera. N'abuuza n'omukozi naye ebintu biriibwa. Buli week mujanjalo, kawo, munyoobwa, mukene. Ale n'ababuuza lwaki tebitambula. N'abuuza ne mwagala suulamba mmanyi abantu abali abatalya. N'alyoka n'abagulira buno obuujo bwa namba 4. Bw'onywanga bulimu ne gundi, bulimu ne chachu. Mbubugejjesa. Oyinza obunywanga bukalakata wano. N'otandika okukola. Naye ekyo osobola okikola Nnaalongo. Ekibayimba. Tokiwulira? Nyinza n'okukaaba. Siinaawo talenti yo n'okujjako yokunoonya ssente. Yimbiramu. Kati owuliriza kyawo. Naye Shamimu okimanyi tukanovaako waya. Tuli mu kukola oti mu kubali abali mu kuyimba. Mwebale nnyo bannaawe okutulaba mubadde ku Executive Media mwebalire ddala. Amanga akantu kawedde. Tumaliriza. Mwebaleete mukkiriza n'abantu kusiibulako ne baklayanti. Eno kyano siiyo. Bye. Mami munguleko ettaka wadde mumala bubi wano. Ye banaye nga twajjira. Bijeeko munnange mbuyaako naye banaye batuwe ku mmere. Executive Media. Focus, innovate, succeed.